Omuwala ono yali amazeko contract ye guno mwezi gw'omunaana nga 13. Kati obulwadde bwamutandika mpola, bwatandikira mu lubuto. Ononsonyiwa siri muganda naye ngenda agezaako. Ono omuwala baali bamuyita Nabuteera Loona. Yali abeera Jalan mu Oman. Omuwala ono yali amazeko contract ye guno mwezi gw'omunaana nga 13. Kati obulwadde bwamutandika mpola, bwatandikira mu lubuto mpola. Ne bakola ki? Olubuto lutandika okuzimba, ne balooza nti oba ki, ne bamutwala mu x-ray nga tebalabamu obulwadde bwonna, neera ne bamuzzaayo nga teri bulwadde, naye olubuto nga lweyongera kukola ki? Kuzimba. Okitegeere mwami Kayanja. Kati baatuuse nga baagala musindika waka, ebya lockdown ne bijja. Gwali mwezi nga gwakusatu awo mu Gwokuna, lockdown mwe byaliwo, ate ne yeeyongera okubeera nnyo obubi. Ne bamutwala ne bamukola operation. Kati we bamukola operation, olubuto nga luvaamu buvi amasira. Olubuto lutandika okuvaamu amasira, ate embeera ne yeeyongera okubeera mbi ddala. Gino emyezi egiwedde 2 abadde ate mu mbeera embi nnyo. Kakati bossi we yali yeetegese okumugulira tiketi addeyo, agenda mu guno mwezi ogujja. Ye kati we bituukidde, leero tuwulidde nti afudde. Mwami Calvin byebyo, naye nga terubadde lubuto. Tabadde nti ali lubuto, nedda. Olubuto lwatandikiriza butandise okuzimba, ne luzimba buli lunaku nga lweyongera, ne lumala ne lwabika bwabisi. Kwe kumutwala ku operation. Owulidde mukwano, byebyo. Ye ng'omuwala ye Nabuteera Loona ava Buduuda. Ye